الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه. الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى، اغفر لما ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقا ومن سكت علم سرا ومن عاش فعليه رزق ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: والذين يسرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال أيضا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال أيضا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فقال أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. abibitibwa abakkiriza, nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliiwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah jalla jalaalu ate yekka. Tewaliiwo asabwa mu butuufu bw'okusabwa okuggyako Allah ate yekka. Tewaliiwo yeesigamirwa mu butuufu bw'okwesigamirwa okuggyako Allah jalla jalaalu ate yekka. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we ate era mbaka we yajja na mazima gokka
yenna ayagala okutuusa eddiini mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu ng'asiimiddwa buli nsonga yonna obulamu bwo bwonna oteekeddwa kutunula ku salawatullahi alaihi wassalaamu kubanga ye rolomodo waffe. Allah jalla jalaaluhu kyekyokulabirako kye yatukwasa, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwe tulabira buli nsonga yonna. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Era okubonaabona kwa umma eno, ebizibu abasiraamu bye balimu mu nsi yonna, mawanga g'Abawarabu, okulaba nga omusaayi guyiika, abasiraamu basabye edduwa Allah abataasi. Gaddafi bwe baali bamutwalaganya, bwe twatuuka mu Ramadani abasiraamu ne bagamba tetuuse mu Ramadani, ezo edduwa ze musaba Allah aziwulira. Embooka ezo zonna zonna ze mulaba mu nsi yonna ku basiraamu, ensonga ffe Allah yagamba inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu. Ebizibu byonna byolaba ggwe bali eri bannaffe abatannafuna kyengera kya bbeeyi, obusiraamu buno tebasobola busobola. Iburahimu yali omu, ensi yonna ne yeegatta okumulwanyisa Iburahimu alayhi salatu wassalamu, ensi yonna. Naye Allah jalla jalaaluhu bwe yatunula mu mutima gwe, nga Allah jalla jalaaluhu alaba mu kifa kya bulayimu temuli kantu konna bamukasuse mu muliro, awakanya buli kintu. Hasbi Allahu wa ni'mal wakir. Allah yasinzira kwa arushiye n'agamba omuliro, ya naarun kuni barudan wa salama ala Ibrahim. Biqudratihi biamrihi, teetaagisa bimotoka bya fire brigade. Musa yali omu, babanu Isiraili nga tebalina kye balina, bali mu bigere. Firauna alina minzairo, alina buli kintu kyonna, byonna birina. Tewamanya kye yabakola Allah. Era bano empale we zaali zikubagana banu Isiraili olw'okuba mu mitima gyabwe mwali mukyalimu obukafiiri, nga balaba ejje lijja eri Amerika, NATO, ennyonyi, ennwanyi, emmundu, minzairo, batuuse ku river Nile, tekuli wadde life jacket, tekuli wadde ne bagamba tuwedde. Ne Musa alayhi salatu wassalam yabagamba kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tasobola Allah agenda kundaga ekyokukola. N'alagira ennyanja, n'alagira omugga. Salawatullahi alayhi wassalamu mu Uhud, basaba bagendanga mu Badiri nga tebagenda kulwana, olutalo lwabagwako bugwi. 314 liwayo ezimbwe zigamba, abala 315 bali mu bigere, abakafiri bali 1000 wa ziyada, 1000 wa ziyada. Nabi salama n'atunulira basahaba be, kyovola Bakab bin Malik ekimu ku kyabasigaza, kubanga olutalo lw'e Badiri bali tebagenda kulwana, niye abakafiri bazze beeteeseteese. Nabi salama yawanika emikono n'asaba edduwa, n'agamba Allahumma in tuhlik hadhihi al-usab min ahli al-islam wa fi ahli al-islam fala tu'badu fi al-ard abada. Ay Allah sengova mukagurupu k'abantu bana abatono, abakafiri ne babasaanyaawo, teri agenda kuddamu kusinza ku mwaliro guno ogw'ensi. Allah bwe yatunula mu bifo by'abasahaba nga temuli shiriki, temuli kusamira, mulimu Allah yekka jalla jalaalu. Nasirika Jibuliru eyedduwa nabbi gye yasoma, Jibuliru nakka ne aya nga Allah amwanukula.
Jibril negamba Nabi Muhammad akugambye nti ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 min almalaikati munzalin. Owange Muhammad, Allah akubuuza temuyitawo tekibakolera bwa samalayika 3,000 temuyitawo, bwa 3,000 temuyitawo tekibakolera. Allah ebyo bikyaliwo. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Ulira Allah bayagamba. Naye ebizibu ki kujemera Nabi Muhammad? Twava ku ddiini. Abajungu tebaali batono, obusiraamu ne butuuka, n'emitima gyabwe mwalimu busiraamu. Bakeera muzikiti saawa 5 bajjajja. Ebiseera ebyo nga abazungu babatta, kubanga ekyaleeta abazungu wano kujja obusiraamu, explorers okujja kwabwe tebajja kuvumbula. Bafuna amawulire ne bajja explorers. Era kyova after the explorers bwe bazaayo amawulire, the missionaries came. Immediate after the explorers, the missionaries came. Henry Martin Stanley awamawulire Bungereza n'abagamba abana abasiraamu bagumu. Bwawandiika ebbaluwa, immediately the colonialists came okutta abasiraamu okubamalawo ne banywera. Ne tunulira wetufaanana, tunulira wetufaanana. Totunulira mulago, tunulira makaago okusaala osadde naye omwana wo. Abaana bo bali luddawa? Abaana bammwe baliwa? Abaana bammwe baliwa? Abawala abalenzi, omusajja omukulu myaka gyolina toyina na mwana asobola kukusaalira nga ofudde. Weewaana mbuno oyina balooya kyeki. What's be? If at all you have lawyers, so what? Kyekyo ekikyotegeeza. Abasajja balina obusiraamu mu mitima. Allah n'aleera eddiini okututuukako. Ne bajeemera bakabaka. Nuhu Mbogo n'agamba obwakabaka saagala busiraamu. Nga bajeemera bakabaka. Bakabaka bedda si ye mwenda mutebya. Abedda balina ebiragiro. Ne bajeema sijja kujja mu lubiri. Mwagala musale ebikaafu mundiise. Ne bagenda mu hijja ku bigere ne bafa. Ne bafa. Allah jalla jaidi. Naye tuli bangi mu Uganda n'ebizibu byeyongera bweyongezi. Abasiraamu battibwa, basibwa, bagamba nti bababonyaabonya. Teri ababonyaabonya, mmwe bennyini mwava ku ddiini. Mwe muddeeyo ku ddiini entuufu mulabe. Kyovola mu Uhud basahaba baali batono. Just kuva buvi nabbi we yabagaana awo temuvaawo. Tuwangudde temuvaawo. Naye abatono abo kasita baavaawo, Allah n'abasomesa essomo ila qiyami saa. N'abavaamu naye nga bavaamu bamanyi. Mulimu omunene seeka abadde tabasomera Mi'araji. Omunene atamanyi na Jibuliru. N'akubwa amannyo gaveemu naye obusiraamu buyimirirewo. Zakariya bamusalamu 2 eddiini esigalewo. Kyenabadde ngamba abantu nti kakati seeko olumbi obusozi lwaki obagambako ng'ani atagambwako mu busiraamu? Ani atagambwako? Ani atagambwako? Teri atagambwako mu ddiini kaabaani. Nga mulimu abanene ba Abubakari ne babatta kakananga kutira 70 sahaba. Kakananga basahaba 7 bafudde nga Allah alaba kwa rushi. Alaba Allah bakafiri babajjako emitwe. Naye oluvannyuma Allah olutalo wamala okukozesa abaali abatono otalo lwakusanya abasiraamu, Allah yassa aya n'alabula basahaba n'abaliddawo n'agamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Ebimu ku binene mu busiraamu ye khutuba yaffe. Abango okujja tuzze alhamdulillah, tusaba Allah akkirize abanywereze ku ddiini entuufu. Naye ebimu ku binene okubeera nga tuteekawo enkolagana ennungi wakati waffe n'abantu ba famire.
okukolagana obulungi n'abooluganda lwaffe okuyunga eŋŋanda zaffe mu mbeera yonna. Ebimu ku bizibu abantu bye balina mu nsi muno kwawukana n'abantu ba famire. Abange muddeeyo eri famire zammwe bwe mba mwagala emirembe, muddeeyo mu famire zammwe. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yalamira Said ibn Jubairi yali alamira ffe n'agamba la tusahibu qati rahim, owange tofuulanga omuntu yenna akutula oluganda mukwano gwo, tomukwananga. Era bw'oba oli wano ng'olina mukwano gwo muwangala naye mu by'okusuubula n'omuzuulamu nti no takyakolagana bantu ba famire ng'agamba nze oluganda naluvaako, oyo yawukana naye, oyo mute. Ibn Abbas agamba lwaki? Kubanga fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi 3 mawadhi. Kubanga Ibn Abbas agamba omuntu akutula oluganda yamusanga mu Qur'ani nga Allah yamukolimira emirundi egi aya zakka 3 ng'ekikolimu kiri ku muntu akutula oluganda. Abantu bangi ekibawula n'abantu ba famire bakyala, omukyala emmiya wife omukyala gwolabye obukulu, omukyala navuma abafamire ng'oseka, omukyala hani bugenda kukeera enkyoyo gwoyita hani Allah agenda kifuula ekigaji. Mukyalina abakyala mmwe? Ani akyalina abakyala? Abasajja abakulu abajungu tekasita bakola eddiini alla n'abagondeza ebitonde ebikazi bawasanga abakyala bana, ate zonna nga mbeerera naye nga ne bwadda n'ebinyeebwa basiima sebo mwami neggwa akakazi kamu kakulemye okufuga, akakazi kamu akakazi naye nga amahale wamaravu ennyumba gyasulamu bukadde 700, kapito bukadde 100, naye nga ebivumo ogira ogumwa oyasama. Mukyalina abakyala mmwe? Emirundi egi ng'omuntu akutula oluganda ali mal'un. Aya esooka eri mu Surat Baqara Allah yagamba alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna, ulira Allah wabisa obukafiri, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, ulira Allah wabisa obukafiri. Aya endala mu Surat Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na. Ne woba towulira luwarabu akagambo la'na tokawulira, ate walahumus su'ud dar. Aya yokusatu mu Surati Muhammad Allah yagamba fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Nokwata akakadde n'ogulira malaya essimu, mwabavubuka abaniga, mwabavubuka abayaye, mbu muli baniga. Eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri, buli kika kya muntu mwekiri. Temuva ku beach efujjo lifuuse efujjo. AK47 ali luddawa, Ivan Semanga ali luddawa, ani akumanyi mbunigabo? Radio ali luddawa. Eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri. Bwa balasi Baraka Dube mwebali, Bob Marley mwebali, ba upcoming artists ba radio mwebali. Toyina kyoli kye batali, toyina kyoli kye batali, toyina kyoli kye batali. N'okwata akadde n'ogulira malaya essimu kagaba emitwalo 5. Bangi muffe tulina bannyinaffe nga bakola mu obwino, batunda nnyanya, bookya kasooli, bakalira gonja, emitwalo 2 kapito. N'okwata emitwalo 50 n'oyiwa mu mafuta g'emmotoka. Oyina emmotoka eyiyo ey'abaana etwala abaana ku ssomero, ey'omukyala n'ey'abakozi. Mwannyoko kapito wa mitwalo 2 bwatyo bwafaanana mwannyoko. Nawe Ramadhani etuuse osiibe era osaale emirundi 5. Babonaabona bannyinammwe bali mu restaurant afuna 3,000, bafumbirwa gye bafumbirwa, bakaaba, omusajja amubonyaabonya. Lwaki toyambyeko? Lwaki toyambyeko? Lwaki toyambyeko?
mirundi esatu. Kyolaba sahaba yali mawqifu yaabwe nga bagamba qati'ur rahim, omuntu akutula oluganda mal'unun, mukolimire walau mata fi jawfil kaaba, ne bwafiira mu kaaba munda. Weewunye omuntu bw'ava eno ng'abadde munyi wa mwenge mwenzi, tasaala n'agenda e Makka n'akola tawuba, Allah n'alaba ekifuba kye nga ddala tawuba kyekyo, n'akaaba n'agamba ye Allah sigenda kuddamu, kubanga ago amazambi gonna g'abadde akola gali bayina al abdu wa rabbu. Allah n'amala amuttira ku kaaba aba afudde bulungi. Naye omusajja n'ava eno ng'abadde azimba emizikiti, asaala, akola buli kimu, naye nga yayawukana n'abantu ba famire takolagana nabo, n'afiira e Makka mal'un fi nnaar, oyo kashi, kubanga ezambi lye yakola byeyasobe bali eno. Abange muddeeyo mu famire zammwe. Kyova olaba Aisha radiyallahu anha yagamba mu hadith, Nabi sallama yagamba, Nabi Muhammad sallama yagamba arrahim, oluganda kitonde, muallaqatun bil arush, Allah yaluteeka ku arushe. Teeka n'ekizampo nti arushe ya Allah taqul, oluganda lusaba edduwa buli lunaku ne lugamba mani wasalani wasalahu Allah, ayi Allah yakolagana obulungi n'abantu ba famire, mumalire ebizibu bye, mukulembere mu buli nsonga zonna, mwanguyize. Ate waman qata'ani, yenna abaawukanako qata'ahu Allah, mubonyebonye. Hadithi Bukhari wa Muslim. Abange teri kinene kuyunga luganda mu ddakiika 10 kati wano wewali ekinyusi, kubanga ebyo byenjogedde ebyo si khutuba, ne wano wewali ekinyusi mu ddakiika 10. Okuyunga oluganda mu binene, ekigendeerwa lwaki Allah yanyweza obutava ku bantu ba famire obasigaleko wadde bakoze eki. Ekigendeerwa ekikulu mu kuyunga oluganda obagamba bagondere Allah, okulangirira tawhidi. Teri kinene kisinga eki. Kyova olaba emikolo gy'okumanyagana, abantu okgenda mu mikolo gy'okumanyagana muteekeddwa. Umar ibn Khattab yayimirira emimbali n'agamba ihfadhu ansabakum, mumanye eŋŋanda zammwe, mugende mu mikolo gy'okumanyagana, mugende mu mikolo gy'okumanyagana. Ibn Abbas n'agamba ihfadhu ansabakum, naye n'akyogera nekyenjagadde ki mu adabul mufradi, bonna balina ekigambo kye bagamba, kubanga wa kullu rahimu atiyatun yawma alqiyama amama sahibiha. Oluganda lugenda kujja mu maaso ga buli muntu yenna nga ekiruleesa olumanyi oluganda, tashhadu lahu bisiratin inkana wasalaha, lugambe ayi Allah nga ebbanga lyamala nga teyali mushiriku naye nga alina ebyayitiranga omuntu, lugambe ayi Allah ono wadde oyagala mwokya naye yakolagana bulungi n'abantu ba famire, yabakolako daawa, luze kujulira Allah agenda kulira okoleza ko luganda kwata kuyingiza ejjana. Ate wa alayhi biqati'atin inkana qata'aha, oberenga ogenda mu jjana lugambe ayi Allah ono yafata kolagana n'abasenga be n'abakojja be n'abataata be, bakwate bakasuke mu muliro. Abange muddeeyo mu famire zammwe, muddeeyo mu famire zammwe, muyimirizeewo tawhid, musalama gezi gonna, musalama gezi gonna, mulemu kukkiriza abantu ba famire kuzimba ssabo ku bijja byammwe, temukkiriza abantu ba famire okuzimba essabo, musalama gezi gonna. Allah ayagala ogende emikolo gy'okumanyagana oyimirire ku kaswa nga bonna weebali, oyaziina ezuhuri egyosookera, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Abo kyova olaba Abu Huraira agamba aya eno bwe yakka egamba wa anzir, eyo fi'lu amr, kiragiro, ashirataka al aqrabin, mugende mubasenga, mugende mubakojja. Ekigendwa ky'okuyamba abantu ba famire, kubanga buli woyamba omuntu osobola omugamba ebintu by'eddiini, kumuzza ila tawhid. Allah yalagira, kyova olaba aya yo bwe yakka, nabbi yakowoola bajjajja be, ya buni Abdul Manaf
أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشمي أنقذوا أنفسكم من النار يا سيدي يوم علي فاطمة ناقم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار wewe mwenye bali bagamba bajjajjabe nga bashiriku ate nga baagala mutta nenga abagamba mubeere ku ddiini yayogera ekigambo n'agamba fa inni la amuliku lakum min allahi shay'a bwe munaafanga temuli ku ddiini musimbire mu maaso temawulidde pulezidenti bwe yagambye musimbire mu maaso mwena mmwe abali awo wakuta ekizikiza try to come in front abali ebweru ebifo bikyaliyo weewunya abo be yali agamba nga bamubonyabonya ne bwamala obbagamba n'abagamba bwe munaafanga temuli ku ddiini sina kyengenda bawolereza eri Allah kyenjagadde kyekino ekiddako n'abagamba ghayra anna lakum rahima mbayinako oluganda saabilluha bibalaliha nja kusigala nga nkolagana nammwe ate gwe otubuuza nti seeka abantu ba famire balunda embizzi abo bebabo abanywa omwenge bebabo newoona ab'omu yimirira mu famire obagambe temuteeka wana essabo abooluganda balogaŋŋana ebinaddiira binene teri ddaawa kusinga gikola mu bantu ba famire kubanga bajja kukola ebintu byonna bajja kuvuma nga kye bakola Ibrahim olaba taata wa Ibrahim wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati la ta'budu shaytan la ta'budu ma la yasma' wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tik fattabi'ani ahdik siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman wa takunu lish-shaytani waliya ebyo yabyogera tauhid tata yamugamba ekigambo namugamba qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya Allahu akbar bajja kukasukirira ebigambo abafamire muddeyo mu famire zammwe ekyo Allah kyayagala ne Ibrahim yamanya qala salamun alayk saballa kusasire sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya muddeyo mu famire zammwe olwokwawukana ku bantu ba famire bazimbye amasabo ku kijja kya kitaawo temuvaawo buli wobeera mu bantu ba famire mu mikolo gyabe waliwo bye batakola nga wooli bakafiri babye nyimbe ani agenda obagana okwabye nyimbe mubagendemu nze sigendayo basoma edduwa za 40 bagendemu ofune fuluswa oyogere ekigambo kimu 5 edduwa sizotandikirako obagambe banne muve kushirika ate musale swales osooka kwogera ebyo kubanga abantu basinga okuteeka sente mu dduwa ezizina ku 40 baganda baffe tebasaala gwegenda ng'ekyegendeza nze kitange yazaala abaana 6 nze second last born yakafa 2017 tulina abazzukulu abasukka 4 byenjogera mbimanyi niyo okubayimira n'obagamba bannaye Allah n'obagamba bannaye kitamwe mumujjukirako omwaka gumu omulundi gumu mu mwaka ekyo si kinene ne buli wovaawo n'obeesamba babye ennyimbe genda obeerewo olangirira obwomu bwa Allah obagambe Allah
tutandikira mu famire. Teweekalakasiza eno kyova olaba ddaawa mu kibuga yagaana okutambula, abantu baava ku famire zaabwe mu kibuga batabuliiki. Muddeeyo mu famire zammwe, muddeeyo. Ate nno ogenda babeeramu emirundi emeka nga batandise olw'empisa zo. Mbadde njagala nkuweeyo obutabani bwo buno bubiri, ogenda obusomesa eddiini, olaba ekikawo ekitandika. Ekyokulala buli woobeerawo mu mikolo gy'okumanyagana woba waliwo abagenda okusamira. Ate no tebaba bangi, babanga bana beerogoza, babanga bana abajega. Ategeera oyinza okusamira, misikini ategeera. Nammwe abali wano mukyasamira, mwinayirizi otegeera. Bikole ki? Ebigali bikole ki? Abalongo bakole ki? Omuntu n'afulumyawo ebibbo by'abalongo nga mulimu jjajja Muwanga ne Lubaale, enkuba neeyiika, katugambe ng'oli mu kisenyi, nujjanga odduka, biyinza okwejja mu musana byeyingizi. Era bw'osanga ng'ekibbo kibuukabuuka ate naawe odduka nuga otegeera n'olaba ensi eno mwe tuli. Kubanga omuntu wabanga si musiraamu bano abakatuliki ne waliwo abatasamira nene bukeriiki eggwanga lyaffe nga bakungiriza omuntu nti no Katonda abadde Katonda misikini, tusaba Allah bannaye atutaasi. Tuli mu bala. Oba kati bakola batya? Yalitwala la'anatullah, ate yasooka mujjamu mannyo nga tannafa. Allah kati ebiyenje oyagala ki muzikiti? Abasamira tebaba bangi mu famire. Abange tova mu famire. Tokkiriza famire baganda bokuteekawo essabo, tokkiriza. Beerawo ate basobola diteekawo. Era ebakulaba ng'oli mu kanzu yo otambula waali oba lwaki tagenze, nga bajja bakwebuzisa baaba owayeseeka ogenda gundi yandikututte wandigenze naye wendi. Era nga ddayo abagamba agambye waali ne wajja omulala gundi naayitira ddala we yandikututte wendi ngenda kusula. Era saa 12 bwe ziwera obeera mu kanzu yawo ng'okwata omuggo nga badda tewakyali kusamira, tubitwale ewalala. Omutabuliiki kaasuze, ogw'omuggo gwakutte agenda tukuba, ne just gwe okutte sunnayo ne muvuddeyo. Olunaku lwe yawukana ku bantu ba famire lwe lunaku Allah lwe yakuta. Teri mulimu gw'okolala n'agukkiriza. Olunaku lwe yawukana ku bantu ba famire lwe lunaku Allah lwe yakuta. Teri bulinga bw'oba oli wano nga wava ku bantu ba famire mu mbeera tewali kye bagenda kukola kye bataakola Yusufu. Kiriwa ye khutuba gye nasomye wiiki ewedde, kiriwa kye bataakola Yusufu, kiriwa. Ne Yusufu yagamba atya nga baganda be bazze ye basonyiwa nga bamulabye, qaalu ainnaka, nga amaze bagamba qaala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun qaala ainnaka la anta Yusuf qaala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir. Owulira baganda bakasita bakosa nga bakuloga, kyolina okukola gwe tya Allah yagenda okulwanirira entalo. Innahu man yattaqi wa yasbir inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Abange muddeeyo mu bantu ba famire, muddeeyo mu oluganda lwammwe. Oluganda gye lwakoma okuba oluzibu kubanga si bangu abantu ba famire, si bangu. Neje bakoma okuba oluzibu n'empeera. Abange si bangu nemugumiikirize. Abantu ba famire si bangu nemugumiikirize. Teri kikola. Nabbi Muhammad sallallahu yagamba innal a'mala bani adam, emirimu gy'omwana Adamu tu'radu ila Allah tabaraka wa ta'ala ashiyat al-khamis, ekiro ky'olwokuna lailata jumaa, evening y'olwokuna ekiro ekikeesa olwokutaano. Buli wiiki emirimu Allah gitwalibwa. Ne nabbi yagamba fala yuqbalu amalu qati'ir rahim,
omuntu nga alina obutakkanya n'abantu ba famire emirimu gye Allah tagikkiriza. Kyovola buli Ramadani bwetuuka abantu batakolagana abantu ba famire mbagamba temusiiba musibira bwereere. Allah takkiriza swala ng'olina obutakkanya n'abantu b'oluganda, takkiriza. Muddeeyo mu bantu ba famire, muddeeyo mu bantu ba famire. Bemba mwagala emirembe ne Allah, muddeeyo mu bantu ba famire, muddeeyo mu bantu ba famire. Allah ayingire mu nsonga zaffe, tusaba Allah jalla jalaaluhu atumalire ebizibu byaffe n'ebyetaago byaffe, atusonyiwe atuwe obulungi obulimba oluganda lwaffe, atasobye obulimba oluganda lwaffe. Si byangu ne inshallah taala omusomo gw'okuyunga oluganda kyova olaba gulimu parties nnya, eddakiika ezo zimala inshallah. Aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in bi aradatihi faqaddara taqdira. Ebigenda maaso mubiwulira, kamalize na kano mubiwulira, ebyabakyala nabadde ngamba abantu bino ebintu si bya seekamuzaata. Seekamuzaata tagenda kudda kusula mu nnyumba ye, tagenda, temugasa, wabula eno shariya, eno shariya. Abantu baagala kujja tteeka lya mi'iraathi, kubanga omukazi oyo nga bwe yajja mu mawulire n'agamba nze ngenze mu gavumenti bagabe ebintu, sijja kukkiriza bya shariya. Omanyi kyekitegeeza? Kati bakazi baffe bagenda funa olukwesikwesi, olaba n'akalembeeza ketubadde ekitegeeza kyovula alo parliament etteeka lyeyagala oyisa. Era abakyala mbeewuunya, sigenda basaba mwe abamanyi, mwe muyingirire Allah mugenda kumuwulira. Abakyala bateesa mbu babanyigiriza mbu baagala baba yawukanye n'omusajja bawule mu byobugagga. Abanga agatali mateeka ga busiraamu wallahi kubonaabona. Emirembe girimu awamirillah, girimu kitaabu sunna ijmaa qiyas. Allah byeyalagira byebirungi gye tuli. Kati abakyala abo balaba bagende bagamba ekitegeeza omukyalo omuntu oyinza n'okwenda kumuwala nga mukoze ezambi eyo ne wayita emyaka 3 nga wazaala omwana ow'obwenzi, omuwala najja, omukazi najja n'agamba nange yanzalamu omwana, batwale ku DNA. Olaba ate bw'anaaba basinga amaanyi ng'agenda mu security nga basalako ennyumba yo. Olabye ekiri mu mbeera eyo, mwe musirisi. Kyova olaba nze bwe nali ngamba ebitebe by'obusiraamu era nakati nkyabagamba, basirika nnyo ku nsonga ennene, basirika nnyo. Tewali atagambwako mu ddiini, basirika ekisusse, they overkeep quiet. Kati abakyala bo mbalaba balina kye batamanyi, kubanga ye bw'anaagamba nti no bw'anaayokana n'omusajja bagende mu fida, ebyobugagga babyawule 3/4, kubanga eyo nkola yeri mu Bayahudi, Abazungu, eyo system bagiteekawo. Era abasajja bangi ababadde abagagga e Bulaaya baavuwadde lw'ebyo. Omukazi ajja n'akufumbirwa n'ayawukana naawe ebyobugagga byonna n'abitwala. Tunulira obulyazaamaanyi obwo. Ne abakyala abo bakwata ku paasi gye batamanyi, mugimanyi yeeno. Etteeka eryo lye bateesa beerowoozaako bokka, kubanga bwe kinaaba bwe kityo beerabidde abakazi abo nti nabo bazadde abaana abalenzi. Olabye mutabani we naye ajja kuwasa omukazi atuuka okwawukana bagende mudimu naye amutwaleko ebyobugagga. Beerabidde nti they have brothers, beerabidde nti balina baganda baabwe abalenzi. Kati bo olw'okuba bambye tebategeera, bo beerowoozaako bokka nti naffe twagala etteeka lijje, ne beerabidde ba brothers baabwe nti ba brothers baabwe bajja kuwasa abakazi batuuka okugenda batwala ebyobugagga. Ne Allah yateeka amateeka nga gabona, gagasa abakazi ne gagasa n'abantu bonna. Ne bambi olwa shaitaani amasitaani ebakulugusa. Ekyokulala, etteeka eryo bwe linajja abakazi nga bwe bagamba
ligenda kulekawo obwenzi. Abavubuka bagenda kulekerawo, bagenda kutya okuwasa. Bagamba era kyovola bambazungu omuntu awangala n'omuwala for 40 years nga kyamuyita this one is my fiance girlfriend 40 years. Atya kubanga bw'anaamuwoowa kati olaba etteeka bwe ligenda, olaba okumenya etteeka limu bwe ligenda okuzuukamu ebintu bingi. Kati olaba zina wagenda okuyitirira, ate zina amasaasi bwe gayitirira nga Allah akwata. Ayuya Allah terigwatakwata Allah. Ate ku duniya biwero ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد هنا ببنيو بنيو سمعاس. الله نيجا يلتا كوكا a virus is something microscopic. Near all the people you call superpowers, in the presence of their nuclears, in the presence of their technology, they knelt down. Just coronavirus, they knelt down. Virus, Allah. My brothers in Islam, the Asians, adding more effort in being obedient towards your Creator. Don't make the religion to stop on your own self. Do dawah. Share the message to your fellow members. A lot of Asians don't want to perform prayers. A lot of Asians, a lot of white people, they don't want to marry other people just because they are Indian wives. They refuse them to marry more than one wife. Someone stays here for 7 years. The wife is in India. Why don't you marry another wife? In Uganda, that you are fearing your wife. Instead of fearing Allah, you are fearing a creature. And the people end up doing zina. Because how can you stay without a wife? And in Uganda, you look at Uganda. People move naked. Can you withstand? Are you saying the girls, how can you marry black people? Leave alone your wife there. For you are good people. Asians who come for prayers. You give out sadaqah all the time. But you reach dawah to your fellow Muslims who are still worshipping idols. Because Tawheed is the basis of each and everything. Can a sensible human being kneel before an idol? An idol which can't even protect itself? If at all someone comes and urinates on an idol, what can it do? Just urinating on it. Supplicating, kneeling before an idol, before a cow. You are good brothers, but as we are telling ourselves, the black people, this Buganda, you know they are used of Buganda culture is the problem they have. Culture, all the time culture. All the time Ben has said. Instead of Allah, Ben has said. They don't eat what Allah told them to eat just because Ben has said. Culture. Let's sit our souls. Time is very short. We are leaving this world today or tomorrow. Think about a time whereby you are no longer going to be in your supermarket, in your office. Gaddafi left. Gaddafi had each and everything. He was not even buried by more than 10 people. Even the Europeans used to fear him. What is Saddam Hussein? King Faris, King Fahd, they're in the grave being questioned. You are going to leave behind your accounts, your everything. Mind about what you are going to present in front of your Creator.
abanga obusiraamu kati abo bakyala tebakimanyi olaba kati zina ekyokulala omukyala naye tewali agenda mumuwasa ate ekitiibwa ky'omukazi kumuwasa naye kati anti abavubuka nabo bagenda kutya olabye kati omukazi olaba naye kati nabo kibakose waliwo muganda wange yankubidde essimu mu Amerika n'agamba Seeko yogedde ensonga wano mu Amerika waliwo ekyaguddewo omukazi yawukana ne bbaawe omukazi n'atwala ebyobugagga by'omusajja omusajja n'ayavuwala 3/4 kooti yasala nti bitwala kati omukazi yalina omwana ebbali omulenzi myaka 22 omukazi kye yakola nga si wono omusajja gwangadde naye emyaka 15 kye yakola ebyobugagga bye byonna n'abiteeka mu mannya ga mutabani we nenga Allah wali omwenkanya mutabani we naye n'atuuka okuwasa omuwala yawangala n'emyaka 2 ebyobugagga byonna n'abigugomba omukazi n'adda mu kaaba olabye eno sharia tusaba Allah jalla jalalu wansasi namwe abasasire atumalire ebizibu byaffe n'ebyetaago byaffe tumanyi ne bitamanyi abange tugolokoke abakulembeze b'obusiraamu kyekigendwa ky'ebitebe muveeyo namwe abakyala mukwata ku paasi mwagala okumanyira Allah ate namwe abantu abalimu olwakikiwale mmwe mulwakikiwale mugenda ne mumenyamenya amateeka ga Allah you know mwe nze na masters mu computer science nze nakola degree esooka ku IUU computer science nenfuna masters nenkola ne masters Nairobi otegeeza ki noteekateekamu olukungu olwetakabbaza mmere ya nvunyu ffenna biragiro mugonde mulekerawo okusaatukira mu mateeka ga Allah abo bonna abakyala bakutte ku paasi ennene baagala okujja etteeka lya miraafu n'oyo omukyala eyali mukyala w'oyo sijja namwogerera erinnya saagala nakumuyisa mu kamwa kange abo Allah agenda kubakwata nsaba Allah jalla jalaalu wansaasire nammwe abasaasire atumalire ebizibu byaffe nammwe amalire ebizibu byammwe atukulembere buli nsonga zonna atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atumme amaanyi agakola emirimu emikyamu insha Allah